teka boli tunulira awamu dungi nnyo kukuuma ekitiibwa ky'Abannayuganda kibagamba sovereignty. Mu kusookera ddala njagala okutegeeza abantu abatulaba eyo nti etteeka lino bw'olisoma ligezaako okutuwa ssente emu gye twegenda ne tumanya kyekikwata ku mateeka ag'okukuuma ekitiibwa ky'Abannayuganda sovereignty. Terimenya ssemateeka. Ssemateeka teyeetambuza yokka, erina kutambulira amateeka. Amateeka gonna ge bagamba amakadde agabaddewo baagateekawo kukola ku mbeera eyaliwo olwo we tuli kati embeera ndala nnyo. Twetaaga etteeka lye tugenda tuga nti ekitiibwa ky'Abannayuganda bakikumye batya. Mpa ekyokulabirako. Omukwano gw'ekikukuju mu Amerika si musango, ne wano musango. Kati olina bw'ovunaana muntu awagira omukwano gw'ekikukuju ng'aweereza ssente wano ng'akikoledde mu Amerika. Si kituufu nti ligyeko abantu obutuuze. Ligamba nti munnansi bw'aba wano nga constitution bwemwoba obunnansi bw'agenda ebweru n'akola ebitakwatagana tajjagamba nti nabikoledde bweru. Kati abo bakufuula mugwira. Okubeera foreigner si kivumo, okuba omugwire bweru si kivumo. Naye okujjako obunnansi teeka terikujjako obunnansi. Osigala ng'oli munnansi naye olw'okuteeka etteeka lino mu nkola bakufuula mugwira basobole okukwatira ebweru ewatali mateeka gamenya bya Kinnayuganda. Lino etteeka lizzeewo kutereeza nnono yaffe n'empisa zaffe mu buwangwa n'okwematira nga Bannayuganda. Tekikwatagana kusiba ssente. Ssente ez'omuntu owa bulijjo etteeka terikikwatako. Naye ssente ziweerezebwa zino n'okola ebintu ebikyamu n'oleeta obutujju n'ovumirira ebyenfuna n'ovumirira entambuza ya gavumenti etteeka gwe likwatako. Abantu balikozesa kubanga enkima tesalwa kibira. Be badde bafuna ssente ezo mu bukyamu bo ne balya nga bagamba Bannayuganda bafa enjala, Bannayuganda bakoze bwe bati ne bavumirira ensi yaabwe. Kino tekisoose wano wokka. Ensi yonna yonna tewali gy'ogenda n'okola fujju abantu li bakolera ku mitimbagano ne baba nga batambula kati twabyogeredde bweru ne babika abantu ne bakola kiki. Etteeka lyegezaako okutunuulira. Nga kyandibadde kibi abantu obutabaako birowoozo bibawadde wadde mu budde obutono. Ekigenda okubeera ekikulu zezo memorandum zetuwandiise okusisinkana ababaka bano nga bagenda kuziwa obudde okuzisoma bazitegeere era babeere n'emmeeme entebenkevu n'obuggufu nti ebirowoozo bye tubatuleese byebyo bye bagenda okuteeka mu alipoota n'emmeeme enzigufu mu bwerufu. Naye bwe babeera nga baagala banaakola byabwe nga Museveni abayisizaamu eggaali bajje bamuyisizeemu kyayagala kubanga akyagala, ebyo biribeera byabwe. Ekikulu kiri nti bannamawulire mutuyambye ne mwoleka eggwanga lyonna nti abantu abasinga obungi etteeka lino balirabye nga lyerijjawo obwetengereze so si kubunyweza. Ababaka abasinga obungi tebalina moral ekola tteeka. Naye njagala okukutegeeza ekintu kimu nti mu palamenti muno ne bo babeera 11 oba 12 basobola okuyisa etteeka singa baba babayisizaamu eggaali, singa baba bawadde essuubi nti waliwo akagenda okugwa weekanga basobodde okuliyisa kubanga gwe tomanyi mbeera gye balimu era tomanyi na myoyo gyabwe kye gibagamba. Wano mu ggwanga eriweddemu ensa abantu kyangu nnyo powers that be gwomanyi oli eyeefuula ssaabagabirizi n'afuula n'ababaka abasabirizi nga badde abayisizaamu essuubi tekiyinza kunkuba nkikwe oba kuneewuunyisa singa baba bakola ebitali bya bulijjo. Mu bufunze nti etteeka lino likontana n'akawaayiro 29 paati esooka akatuwa eddembe ly'okusinza. Ekyokubiri, etteeka lino bwe litambulanga we litukugira ffe okusinza mu busiraamu okugeza okusaala, okuwa zaka, okukola haji ne ramanzaani. Ekyokusatu, waliwo okuddira abantu baffe
abali wano nga batukiikirira aba mu bitongole bino oba bawalimu oba basomesa by the way n'abenzikiriza endala olw'okuba nti bafuna obuyambi okuva ebweru ne bagamba nti bakiikirira agency foreign agency bakiikirira bagwira n'olwekyo etteeka lino tulabye nti mu butali oba bugenderevu ligezezzaako okuddira bannaddiini ebibiina ebigaba obuyambi n'abantu ababufuna nga abakiikirira abagwira n'olwekyo ne babateeka mu bintu ebiteetaagisa nti basooke beewandiise. Njagala obeereyo olowooze muganda wo yagenda ebweru gy'awangaalira afunye sente ze eziwera ayagala kuwa zaka oba kitaawo omulwadde waali n'akuweereza sente gwazifunye ne bagamba nti gwe imaamu bamumanyi bulungi mulimu guno okukunga abantu bajjanjaba abantu. Juzi tujjanjabye Dr. Kimala oyo yali mukozi wa gavumenti musawo mukugu naye twamusondera ab'ebweru baatuwa sente. Professor Basimba mumanyi twasonda sente nga ziba bweru ne mujjanjaba omugenzi Honorable Kyanjo n'abantu abalala bangi. Ekirala okuteekawo ekkomo erigamba nti nno tulina okukoma ku siringi emiliyoni 4 omwaka. Njabawayo ebifaananyi 2 byokka. Wenjogerera nammwe bw'oba oli Kayunga ogendeko mu ddwaliro ly'e Kayunga Referral Hospital waliwo waadi empya nnene ekimu ku bitongole byaffe bye bizimba ng'essente batuwadde empe essente ezo zisukka mu miliyoni 4. Singa twagenda nti tutambulire mu kusooka okusaba olukusa n'ebirala woodi eyo teyali baddewo. Mwenna abamanyi e Kayunga mumanyi nti abantu abasikoseeru babadde babajjanjabiraawo mu lukuubo era bw'ogendayo ojja kusanga nga minisita ne PS basimba akapande aka woodi eyo kabadde kamazewo emyaka 3 nga tekakola ekizimbe ekiriwo kyetusuubira okuggulawo mu mwezi guno ogujja. Ndibayita nno abamawulire mbewo mulabe tukitaddemu si kizimbe kyokka n'ebigenda okukolamu byonna bisukka mu ssente zino. N'olwekyo kino si kituufu. Wali era obuzibu waliwo etteeka eriregulating ebibiina kyetubagala titubimazeeyo Political Parties and Organizations Act diregulatinga bulungi ensimbi z'oteekeddwa okufuna ng'ekibiina era nokola accountability mu Electoral Commission. Ffe nga PFF twakeewandiisa tetunnaweza mwaka naye era tuli mu kukola audit report yaffe egendeyo mu Electoral Commission. Tusuubira n'ebibiina ebirala ebigondera amateeka biteekeddwa okukola kyekimu. Etteeka eryogera ku audit weeriri. Etteeka lya Political Parties and Organizations Act liteekawo ne sealing ku ssente mmeka z'osobola okufuna mu bagabi b'obuyambi okuva ebweru. Liteekawo n'omuntu munnayuganda amount z'atalina kusukka. So liri self contained limala. Naye bateekawo etteeka eddala nti bw'ova mu Electoral Commission nemala okulaba ssente mmeka z'olina ne ze wafunye okuva mwani nti ate ogende ne Wakayindo Tafiira era weewandiise nga agent wa foreigner akuwadde ssente balabe wali ne ssente mmeka z'ofunye. Batuuka ne mu Kawaayiro namba 10 we batuukirawo ne boogera ne ku ssente zigamba nti neza campaign bw'oba ng'ogenda kufuna za campaign nga candidate wano sina kibiina kya byabufuzi nga candidate oba ogenda kubwa kansala oba ogenda kubwero si wano bino bye bagenda okulangirira nti nga oyina ssente z'ogenda okufuna nga candidate munazo erina okudduka omala okuwandiisa nga agent wa foreigner baziwandiise era bazeekebejje oba teziriimu bisente. Kakati embeera eyo ya bulabe kwe kwagala okufuula Uganda nga Big Brother House nti tulina mwami Yoweri Kaguta Museveni yalaba buli kimu buli wamu n'amaliriza ani Big Brother balirogwe gye bayitanga local room. Big Brother eddoboozi ne liveeyo Salamu Musumba come to the local room ne bugenda eri ne bakunya n'ovaayo. Uganda teyinza kufiika Big Brother House.